bazzukulu bambaziira abeddira ennyonyi okuva mu bitundu ebyenjawulo olwaleero bakedde ku butaka bwabwe Masuulita mu disitulikiti ya Wakiso okwetaba ku mukolo gw'okumanyagana. Omukolo guno gutandise na kusaba okukulembeddwa mu bwana mukulu atwala ekigo ky'Ennambere Luweero Father Joseph Mayiga. Atwala ekigo ky'Empigi Father Deogracius Chibi yabulidde ng'akuutidde abantu naddala Abaganda okwagala obuwangwa bwabwe n'ennono n'okwenyigira mu nteekateeka zonna eziza Buganda ku ntikko okutwaliza awamu. Mwongere okukuuma bye twasanga bye bajjajjaffe, mwongere okutambula n'ennyaffe Buganda, mwongere okwagala obuwangwa bwammwe n'okutuukiriza bye bubasaba. Mu ngeri ey'enjawulo Father Chibi akuutidde Abakristo okwongera okusaba Katonda n'okumusembeza mu bulamu bwabwe asobole okubavunusa okusoomoozebwa kwonna n'okubonaabona kwe balimu. Buli muntu yenna bw'otikka omusalaba nga Mukama, ng'omanyi Mukama ali naawe, tosobola kulemesebwa. Bantu bangi balina emisalaba egitali gimu, bantu bangi balina ebizibu bitali bimu mu maka gaabwe, bantu balina ebizibu ku mirimu, wana abantu bangi bafa pressure ne stroke kubanga bali mu mirimu gye batagana kwagala. Okusaba kuno kwetabiddwako bannaddiini ab'enjawulo okubadde Father Alex Chimpi okuva mu ssaza lya Kasana Luweero, Father Petero Kisamba Mugerwa, Father Robert Lwiga Ssebulime n'abalala nga baguddewo n'ennyumba ku butaka bw'ekika kino yazimbiddwa omuzzukulu Anthony Ngondwe. Ennyumba y'ekiggwa eno egenda kutuyamba okutukuumira awamu, okutunywereza awamu era n'okutambulira awamu ng'ab'oluggya lw'amatooke. Okola ku butaka tekuba nti oyina wabula kuba kwewaayo na kusaba. So mukole wammwe bwe bubaka bwe mbasindikira. Era egenda tuyamba nnyo okwongera okutugatta ng'ab'ekika ab'ennyonyi mu luggya lw'ennyonyi, mu lunyiriri lwa Mwera, mu mutuba gwaffe ogwa Namungi Ssaabalangira Majijo. Omwami wa Kabaka atwala essaza Kyaddondo asinzidde ku mukolo guno n'asaba bajjajja abakulu ab'obusolya okwongera amaanyi mu nsonga z'okukuuma ettaka ly'ebika eby'enjawulo n'okuteekako pulojekiti ezisobola okuvaamu ensimbi okuyimirizaawo ebika. Mukimanye nti abatunda ettaka ate si be baaligula, bonna baalisanga bo. N'olwekyo mmwe abalisikidde abaze okubeera abakulu mu buvunaanyizibwa mu bw'enjawulo mukuume ettaka kubanga nnyaffe Buganda kitegeeza ttaka era ebintu byonna tulina kubikuumira ku ttaka. N'olwekyo mulekeraawo okutunda ettaka musobole okukolerako emirimu mingi. Ate y'omutaka Namugera Kakeeta akubiriza abazzukulu okwenyigira mu nteekateeka zonna eziyinza okuyambako okuyimirizaawo ekika kyabwe. Era tulina wanene nnyo we tutuuse era twagala okwebaza ennyo ekitongole kya National Forest Authority kubanga kitutaddemu obwesige okubeera nti no tutwala mu maaso enteekateeka y'okukuuma obutaka bwaffe kubanga ettaka eryo liriko ekibira. Namugera Kakeeta atutaddemu amaanyi okusobola okutongoza ettabiro ebyenfuna mu kika kyaffe erisobola okuyingiza ssente ebyenfuna. Tulekeraawo ate okusabiriza oba okuyayanira abantu ab'enjawulo. Zubairi Luwalira, BBS Telefayina, Gambuze.